Mbaliriza kwagida live eddoboozi ly'eggomba nga bulijjo amanya nze Kazibe Philip daliko nali Kabeja Junior nateredde dda ku nsonga ezagaffe Mmengo ali ne musajja wa Kabaka Mugambe Beka era amyuka munnamawulire w'ekika ky'Empeewo nnyini Online TV ya Mpeewo TV gwendi naye olwaleero tuzze okugaayagaayamu ku nsonga ezimu mangu awo anakulamusaako twaniriza nyosa neyanziza neyanzege Agda Live eddoboozi ly'abaana b'eggomba okubanga ate tuzeemu osinkanako nate nga bulijjo kye tutandisa nti omukutu guno bw'ogulabako gwe naddala ava eggomba kikkakatako okulayikinga tokomaawo subscribe ate bw'omala ekyo sharinga n'omulala asobole okulaba ku kino tuvayibinga ekyaffe nabagamba tetwagala kukola kino nti enkuba teyaza kyayo ate ekitoogo ekikulira mu mazzi ate bakitemesa osikana ngalo ate ebikulira ku lukalu ne babitemesa embazi olwekyo twagala tuwagire omukutu guno ate nga tikukusaba kingi just kozesa olugalo lwo like subscribe sharingira abantu n'abalala balabe ku kirungi kyolabye neyanziza nnyo sebo neyanzege era neyanziza omukisa ogumpeereddwa okubanga tulina ensonga zegenda okugaayagaayamu zifa mu bwakabaka bwaffe kwaniza nnyo omukulu Mugambe Beka olwa Agda Live wa mukama wange nga tetuludde bannange tamala emirundi yafudde kitalo omanye yeyitanga mutabani wa Yowaana ne Mmole n'amatovu tamala emirundi bw'osoma ebyafaayo bye agenza okufa nga aweza emyaka 6 naye mu myaka gye 6 kwegamba waliwo omuganda engeri gyannyonnyola nti olugendo gy'olutambuddemu olw'ensi yes abaddemu n'ebizibu naye ate abadde muntu ow'abantu abantu baagala Tamale era ng'oli amuvuma naye ategenda okusanga eno ng'akola ki ngaseka mpolampola alina bwakikola naye n'olwekyo ng'Obuganda tuyinza okugamba nti waaliwo obutakwatagana bulungi era mbadde njogerako n'emikwano gyange mingi nga gigamba alaba omusajja ono bino byeyogera n'embigamba nti wano ffe mu Buganda tulina enjogera egamba nti ageyo omufu yeeteesa omuntu kasitaafa okusala omusango tukulekera Katonda yamanyi yamulamula ebiddirira n'olwekyo Tamale tujja mujjukiranga emirembe gyonna abaliwo bali mujjukiranga ku ebyo bye yakola ebirungi ate nebiki nebikuba abantu bonna baba ne side zonna ennungi neki nembi kyemmanyi Bwakabaka oba oli awo bunaavaayo ne official statement naye okuva gyo yafudde sinako omukutu gwa Buganda bwonna tomanya bayinza okuba kiyinza okuba nga kijja kufuluma naye nga Buganda terina nkola eyo yakuddaawo bw'ate ono yakola kino olwo yabadde musajja nga yeddira nkima abadde ne maama we nga so omusajja abadde musajja Muganda byonna ebitagenda bulungi ebyo tubireka mu mikono gya Mukama bannange kitalo nnyo kitalo ddala tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa omulundi guli ogwasembayo twaleka Ssaabasajja tannadda nga ababuuza ebibuuzo bakyali bangi ng'ebibuuzo biyitika ddala gyali kati tulina kwebaza emikutu nga Agda Live kuba jjo ginoonya amazima era naleka wano mbagambye nti mu kaseera akatuufu empologoma ejja kukomawo mu nsi twali tulyawo kumakya bubu ng'ebifaananyi bifuluma ne vidiyo nga Katikkiro mwennyini yamunonyeko ku kisaawe awamu n'abaana b'eŋŋoma era ng'enteekateeka bw'erina okuba Ssaabasajja ebbanga lyamala mu nsi gye bayita Namibia lyatuka essira ne liggwako n'agamba abasawo be kuba kati obulamu bwa Ssaabasajja buli mu mikono gy'abo abasawo abasalawo ne bagamba nti kati kino kiteekeddwa okubeera kino bwekiti ne bwekiti ate Katikkiro yatukubiriza nga natugamba Ssaabasajja si muyi ndowooza mubali basuubira kulaba ng'akomyewo ng'ali mu mbeera naye nga Ssaabasajja akomawo ng'atambula Ssaabasajja akomawo n'abuuza ku bantu babaali ku kisaawe ne bafa essanyu nalaba afande nga essanyu lyali ku kisaawe awo wali olirabye nalaba jjunju omulangira akiwewa n'olwekyo mu mbeera eyo yonna twagala okwebaza Liiso Ddene Namugereka eyatambuza Ssaabasajja Kabaka n'amwetoolooza yonna gye yayita n'akomawo ku nsi ey'abajjajjaabe
era gyali mu lubiri lw'Enkoni alamula Obuganda. Ssaabasajja akomawo bagenda omutikkira amatikkira era nzijukira wambuuza noŋŋamba amatikkira agasatu mu olwo mukigenda kubeera kitya ganaabaayo tere nteekateeka kati mu kujja kwe Katikkira abaako statement yakola mu mawulire ng'agamba nti Namirembe kugenda kubeerayo kusaba. Agenda kubeerayo kusaba. Kabaka okudda kwe tegenda kukyusa mu pulogulaamu za kusaba kwawa n'omukolo gwonna ogutegekera Namirembe. Kabaka teyagenda Namirembe nga twamulaba akomyewo nga yeetambuza nga mulamu era buli omu n'asuubira okulaba ku kabaka nga atuuse. Kakati twamulabira ku TV. Ssaabasajja empologoma ya Buganda kwegamba abantu bangi naddala abaana abato si baana bato mu myaka ekitiibwa ky'Obwakabaka abavubuka benjogerako kyetaaga okunnyonnyolwa ennyo abantu bano kitegeera Kabaka kyeki. Kabaka muntu w'amaanyi nnyo 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 nti n'okusalawo kwonna kusigala mu mikono gye. Talagirwa nti sebo nga bwe wazze ekola ki asiima busiimi. Sooka olwo Ssaabasajja yasiima ayogereko n'abantu be ng'asinzira mu lubiri lwe lw'Enkoni. Era Obuganda bwaffe essanyu. Katikkiro Charles Peter Mayiga bwe yagamba nti kakati mu kiseera kino katufune obubaka okuva ew'amaaso moogi. Entimbe ne ziteekebwawo obubaka ne bulabwa twali ne bannaffe awo nga tuga nti bwe mukubaka okukyasinza okulaba abantu abangi buli omu gye yalina okuwulira n'okulaba nga eriiso lye okulabwa ku bubaka twabulaba twali bangi twabulaba adda live naye nga kamera zitunudde ziga agamba ki tulonzeemu agamba ki okwogera kwa kabaka nga abantu Abaganda tekuddibwamu. Ssaabasajja kasita ayogera aba amaze okulambika naye twebaza Ssaabasajja twagala okwebaza Ssaabasajja Kabaka kubanga yalambika ensonga lwakubeera waliyo bannaffe abamu kati nga twagera ku bannaffe abamu nga Katwere Livingstone kuba omulundi guli yali senga yali wano yali agenda kugajambula naye okudda kwa Kabaka kulina ng'ejja kwamukakkanya sipiiki ya Kabaka ejja agiwulira era addamu ambuuza kuba sipiiki ya Kabaka ku bantu bangi nange atudde wano nzikirizibwa okukyogera nga bwe nkyagala onookimpombera sooka okireete tuwulire. Sipiiki ya Kabaka nze mu ntegeera yange ndowooza abantu bangi tetwagitegeera anti oyo Kabaka Kabaka yoyo alina obbaleka nga butakula emitwe leero yatutakuzza nnyo ate temujja gitakula leero lwokka mulina osigala nga mwetakula Ssaabasajja wano yabadde akola ki yabadde ategeeza ki naye ekirungi omanye ebya Kabaka biringa kyali ku njovu bagamba ekyali ku njovu abantu bagenda okulaba enjovu naye buli omu yavaayo ng'alina kyakoze eki kyalabye nalabye okugulu nalabye okutu kunene bwe kuti nze nalabye kino nalabye bannange ennyindo yaayo nga yakuleetya. So buli omu avaayo ne kyakoze eki naye Obwakabaka buviira ddala mu Bayibuli nti abo abantu abakwatibwako obutereevu obubaka gye bwali bulaga bwatuuka baabufuna era baabutegeera nga Katikkiro baabutegeera bulungi abantu ab'enjawulo abaali bakwatibwako obubaka buno. Waliwo akantamu kenjagala akatabula ennyo abantu. Ssaabasajja Kabaka yagenda n'agamba Obwakabaka tebuba na musigire. Ekintu ekyo abasiga tebakitegeera era ne bakirowooleza walala ezitutuma walagamba ono era agamba oli naye Abaganda balina olugero olugamba nti omusigire amala bitono. Nti bw'otuma omuntu omusigire ye muntu atuula mu kifo ekyo nga tokola ki si ono gw'otumye nti genda wali oyo mutume era Ssaabasajja atuma abantu ne bakola emirimu gy'abakozi naga nti kakati siriiwo naye nkusigidde kino ngeri gye sikola ki gyesiiwo. Kati abasinga tebakitegeera kubanga waliwo amawulire ge twalaba ng'abamu bagamba nti omukulu omu yagamba abataka bwe baali bagenda nti basooka kulaba ki musigire nga tebannaba bagenda wa Namibia. So Ssaabasajja ekyo yakirambulula n'agamba nti nennono Ssaabasajja alina obuyinza
obulambika n'okukyusaamu n'okudibya ate n'okugunjaawo empya era nekiddamu ekigala lwakuba nti ebintu bino abaana ennaku zebalina enjogerega nti tebaagala kuwulira oba bagamba batya tubawulira naye tebabikola ki tebabiwulira naye mu byonna twagala okwebaza empologoma kubanga yawuluguma era Buganda nekola ki nekakkana abaali basitudde amatanga kati ate obasanga mu birala amanyi bo bangu okunoonya bangu okunoonya kubanga abasitula amatanga nabo era balina we baatuuka ne beekwasizaamu Kabaka waffe ono ddala sipiiki eno ajogedde nga nti oba bali wagimuwagisoma bw'ati abantu abatategeera kitiibwa kya Bwakabaka beebo naye ffe twewayo yasoma sipiiki nga tulowooza nti osanga waliwo eyagize ensonga eno eyokuwa kuba nalaba amaanyi amangi yagateeka nnyo ku nti omusajja ono kakati abatamanyi Bwakabaka baali balowooza nti bajja kuteekawo olukonko wakati wa Kabaka n'abaweereza be abakulemberwa Katikkiro ne kabineeti era bawulira nga bagamba nti ono omusajja atali naye ono ali eno n'ono ali eno era bino ebifaananyi ebyafuluma nga bekutte mu ngalo basooka lowooza editing ti oba bakubyemu AR kozi mukita AI naye nedda si bwe kyali nti Kabaka yalambika nti obukulembeze bwa Buganda wano butambulira ku ye ng'ow'oku ntikko naye obuyinza bwe abugabanako ne Katikkiro ye gwennyini gwe yeerondera era kyova olaba ekisinga kya Katikkiro wange gwenkoze ki gwe neerondera kitegeeza nti alina obuyinza singa asuubira nti Katikkiro takyakola nga bw'asuubira n'akyusa kubanga Buganda ngazi Buganda erina abantu bangi asobola okugamba nti ate kazibwe Philip Kudamula yiyo katwere Philip tukulireyo katwere Livingstone bwabanga ndamu sajja akulengedde akuyita erinnya nakwasa ki Damula kubanga okusalawo okukwe kwani ajja okutambuza Obuganda kululwe ye gwasigiddeko atambuze emirimu kye era Katikkiro waddeme n'okulonda ku bataka Katikkiro talonda abataka obutaka okubeera omutaka kyannono kisikira okuva ku jjajja taatawo kati Katikkiro senga Katwere Saalongo Buyungo ye yali akulira ekika kyabwe eky'Ab'Engonge kati Katwere asobola okuddako ng'akulira ekika kubanga taatawe yali naye bino obufuzi obuweebwa emmengo abafuzi abalonde abo basobola okukyusa nalabako omwana owa myaka gyalinga omusanvu ow'ensenene omutaka Kali Balensis muto nnyo naye yanyi naye ogendereza engeri gye bamukuzizaamu otya ekitiibwa kya Buganda era agala okubeerijjako gwe tugezaako okusaasira Obuganda kintu kirala nnyo omanyi kambanyumizeeko katono mu ddakiika emu ekiseera kyatuuka wano Kabaka Kintu n'agenda abula era ku ye yabulira mu kibira kyova olaba ne Masiro Bassekabaka ekifo gye baterekebwa bakiyita kibira kubanga n'oli gye yakola ki gye yabulira era Masiro banagaggulawo mujja agenda agida mugende mulaga abantu ebintu bino agida nayo era mwe musookerwako azaba naggulawo Amasiro kulwa abantu bonna okugenda abeerayo mutabani we Chwannabakka agamba Chwannabakka bw'akwatamu mutabani we Kalemeera agamba engeri taata gyabuze n'omugenderako si kulwa ng'akoze eki nga noona jjajja waffe yabula kati taata naye ayinza okukola ki kakati Chwannabakka buli we yaddanga ng'Alemeera nga tamuvaako amuli kumpi ave nadde eno kakati olwo Chwannabakka mwana akumalako emirembe niwe obadde oyita wano ogenda okulaba ali tabula ng'oli kyeyakola nga amuteekako omusango Kalemeera nga bamutwala e Bunyoro ng'ekibonerezo olwokuba yali avudde mu lubiri n'eri yagenda mu ki mu lubiri Kalemeera ng'abeerayo ebbanga ddene kati Chwannabakka atuuka ekiseera kanseerera bagamba tulinayo ani
omulangira akomewo akole ki atwale entebe njukira edda byalinga byakutambula teri mmotoka nazimu batambula bagenda bamukime baba mukomyawo ebyembi teyasobola tuuka Buganda n'aseerera naye n'aseerera kati awulaba Buganda weesigadde nga terina atuddeko Namulondo olwo bano abaami b'amasaza ne batandika okukwatamu gundi kwatamu owekyaddondo kaggwakwatamu owebombazikwatamu Sebwana akoze eki nabana abakulu b'ebika Lusimbi baani bonna bakola ki okumalira ddala emyaka egikola ki naye ekirungi tekiggwa omulangira ono Kalemera bwe yali mu lulu lw'Ebunyolo yalekayo yagenda yali mukyala omuzaana mu Lubiri yagenda n'aba nga alina bwe yaliraana anti manyi bannaffe baliraana n'agenda azaalayo omwana Kimera kakati abaali banywi bagamba nti yazaalayo omwana munnaye nga tebagenda Bunyolo kunona mwana Kimera waisuye komo ng'akuze ebbanga lyonna Buganda bwali tebulinaaki naye Obuganda bwasigalawo ndowooza olabye okusoomozebwa okwaliwo awo ebbanga eryo erikola ki ogambye nti ab'amasaza ne bakwatamu naye ennono eri neekola ki era bwe yajja Kimera bwe yajja wano mu Buganda era kyovula ne Kabaka ono ye Kimera kuba naye yaddamu n'ameza obuki obwali bujjiddwawo emyaka giri yaddamu n'abukola ki munaye Kimera bw'atyo bw'atuuka wano nga tatuula olwo ne yasanga Sebwana yatuddeko ow'ebusiro Sebwana abantu basooka ne bamukweka kuba naye yali anyumiddwa entebe nga bw'omanyi ne bamukweka kakati buli agamba bane mugende mulabe engoma nga zivuga wali kiki buli gatumanga katokola ki tadda buli gatumanga nga tadda kati ye kyeyakola yagala kagende enkole ki olwafuluma bw'ati olubiri eno ne bayingiza omulangira kwe kwava olugero olugamba nti omugenyi omusulize yagobya Sebwana ku ntebe Sebwana yagenda okudda bamugamba ate gy'olaga nga agenda otugerera ate ng'engoma girija nti omulangira yayingidde ddere yatudde ndeese ekyokulaga nti okusoomoozebwa mu Bwakabaka si kwa leero naye Buganda egyo mirembe no twogera mu myaka 10 emabega naye Buganda ewangudde embeera yonna eyo netuuka olwaleero ng'ekyaliwo so na bino bitono nnyo bijja kusobola okuvuunukwa Buganda esobola okugenda omusulize yagobya Sebwana ku ntebe Sebwana Sebwana yali anyumiddwa olwo olugero nduweereza mukwano gwange ndayira Albert nti omugenyi omusulize yagobya Sebwana yagobya Sebwana mu ntebe ekyo sebo kyatuusewo eggomba mu side eri ya politics ndayira yabadde ku mukolo gwa President Museveni ng'akyaddeko eggomba ku luno lyabadde mpenja ku lunaku lw'abazira omukusebo omukulu atwala Gomba nani ekitundutundu kyaffe ekya Gomba East teyaliiwo ng'ate omukolo guli mu kitundu kye kati omukolo gwabira mu kitundu kye butabaawo bwe ndayiro nga yatudde wali batukusoma nga bagamba President Museveni tuli wano n'omukulembeze akulembera Gomba East Constituency wali Ndayiro Albert wali akuwubireko nakalabako mu gundi nga katambula kati olugendo bwe luzze eti omugenyi omusulize yagobya Sebwana nengamba nti ekyalekayo saazi kyafuula omwana ono kuba okutwalibwa ku lunaku olwo yenanyini ntebe eyo okitegedde speech y'omukulu tumaze ogiwulira kubambu ye nakuba kituufu teddibwamu Ssaabasajja bw'ayogera tetuddamu era Ssaabasajja Kabaka awangaale nnyo omwana awangaale nnyo yo Kabaka bwetumalaawo ate tumulaba ekyotera nga alabiseeko n'amaanyi ag'ekitalo abannakyotera nayo mikwano gyange eyo tulina emikutu gyaffe egimu gye tubeerako tuba tukyali awo nga bagamba Kabaka wali abasooka obukasukayo ne bagamba bukadde era bukadde bwadda eyo yabyadda nti omuntu agamba okulabikako wano lwaki alabikira eyo ekyotera kakati ebuyo Kabaka ali wamu naffe akantu kano nze kalina bwe kandagamu eno ffe gye tumwagala omulabira kati ojjukira ekyasatu mu lumu buli omu yali agamba ajjeko wano wannange uva kuna asatu mu lumu guno ogwedde asatu mu lumu nga tuyingira enkuuka yaliyo nga asatu n'ayitamu bw'ati n'ayitamu
nga 31 tetwamufuna ne kino kyabaddewo twabadde tumusuubira kumukola ennamiri ate n'abonekera wali n'abonekera ekyotera embeera eno kakati embeera eyo mujja gitegeera lwa nsonga nti kyenagambye wali nti oyo gwe bayita kabaka taba predictable ajja yita wali nti agenda yita wali ye taba predictable kwegambye okusiima gwe omulinda wano kuba katufe tuba tulina abantu betwetaaga omugamba gundi ojja kubeera wano bweruti ne bweruti era n'akuwa ne programu nti ajja kubeera wano Ssaabasajja yasiima busiimi okuboneka era kakati kyotera mbandya nga obutambi butambudde naye bannakyotera baali basanyufu okulaba ku mpologoma ebuyo obwo Buganda enayo embiri omanye embiri za Ssaabasajja Kabaka nyingi naye abantu tebazitegeera Mugombo nedda naye amasaza nga Buddu galimu olubiri olw'enkoni n'olwo kati embiri nyingi eziri kati ng'ebulemeezi eyo sebe oluweero yammwe wa gavumenti tumanyi nga bulemeezi eyo naye waliyo oluki naye waliyo olubiri so kakati Ssaabasajja agenda n'akyali n'alambula ku bazaana be abali mu mbiri ezo n'olwekyo n'alaba obulamu bwe bakola ki bwe bayitamu n'olwekyo ekyo kyonna kyongera okutwala ku kiri kye twagambye nti Ssaabasajja asiima busiimi n'aboneka naye ekikulu Buganda kyeraza abantu era kyenjagala abantu bayige nti ne bannaffe abatufuga mu gavumenti eya wakati nti emirimu gy'Obwakabaka gyo gisigala gikola ki gisigala gitambula tegikosebwa nti gundi bwabuzeewo olunaku olumu buli kimu kikoze eki Katikkiro oba ne kabineeti batambuza bulungi era olunaku lw'eggulo ndowooza yabadde Mawokota namulengeddeko ewa mulindu ono wa FUFA mulindu ono wa FUFA bayiteyo mu kibisi oba watuukayokko bayiteyo okyamira kikunyu n'ogendeyo munda bakiteyo mu kibisi yazimba amaka eyo galinga lubiri ale bakoze bonna bantu mwanyi terimbe kutta akati era nono Katumwa namulengeddeyo no wa sports center bonna nga bali omwo mwanyi terimba kati emirimu gy'Obwakabaka gisigala gikola ki bannaffe bali abamu kyekibanyiiza balowooza nti Ssaabasajja wabataliiwo oba nga alina gyali buli kimu kikole ki kiyimirire night shift balowooza bw'ateekako data y'12 ekiro naddoko waliwo no bwe kyanyiiza naye ansonyiwe njerega abantu naye ansonyiwe naye ekyo ekyokuteekako ka data kyekikufuula omumanya asembeyo ku nsonga za Buganda okusinga nti bw'oyogera olwa Buganda nga bwe yandibadde n'olwekyo emirimu gisigala gitambula Ssaabasajja era teweewuunya ow'eggombo ojja kuba oli awo enkya nga bagamba nti aboneseko empenja akkirira wano wansi obeekakome wannamwandu bannage n'abonekerekakome amanyawo bagamba kuzingirizawo tubugirizawo tetuddamu kulinnyawo lwaki tulinnyawo okulabikako ewannamwandu asobola okulabikako empenja asobola okulabikako wonna Kabaka bannange asiima eddoboozi lituuka olwekyo Ssaabasajja asiima busiimi ffe kye tulina okukola kwebaza Mukama ate n'okwongera okumusabira ayongere okumusuusa addeyo mu mbeera yaffe gye twali tumumanyiddekyongera okulaga naye era twongera kusaba nga bwe tusaba bulijjo Mukama amuwangaaze Mukama amuwe obulamu obulungi amusobozese okubanga atuula ku nnamulondo y'abajjajjaabe nga bwe kyalinga edda Obuganda bugende mu maaso ate bwongere okukulaakulana kati Ssaabasajja Kabaka mwali kiki ekiddako Ssaabasajja ng'ali ku nnamulondo y'abajjajjaabe alamula Obuganda Obuganda bugenda kweyongera okutinta era emirimu gy'Obwakabaka kigenda kweyongera okutambula bw'oba nga miralamuko okusinga nga bwe gibadde luli nkawulira nnyo ennaku zinako nga koogerwa tulina okwongera okumanya nti Buganda etuula ku masiga 3 nakinnyonnyola luli waliwo oluli olulangira nga bwemuva Kabaka mulimu bano abaami abalonde Ssaabasajja balonda abakolirwa Katikkiro ate ne mubeeramu n'abaami n'abajjajjaffe abataka abakulu b'ebika aga amasiga 3
ge gayimirira ne gayimirizaawo Obuganda. Kakati Buganda etunuulira nnyo okwongera okwagazisa mmwe abali ebika byammwe. Abavubuka bangi muvudde temuweereza bika byammwe. Amanya gebika mwagavaako mwetuuma amanya agatategeerekeka oli n'alyoka bundi wa mami tina wa mami ansonyiwe bafunamu nno obuzibu tina wa mami ennaku zino baafiirwa Mutebi yafiirwa omukyala muganda waabwe oyo bambi yafiirwa omwana baali mwana yali alina ekituli ku mutima ne bamusondera ssente agende e India ssente ne ziwera bukadde 3 baali banaatera okugenda ate omukyala omukyala azaala omwana kyokka kati ne bamuziika ate ne bapalapalanya ne banyoonya amagezi mangu ne bafuna omuntu omulala ayinza okugenda neki ate waayitawo ennaku nga ziri ate n'omwana n'afa. Tina tukusaasira nnyo olw'ensonga eyo naye Tina wa mami bambi tusigana ate omayinza ogenda ku gurupu y'abaana b'Egomba mmwe aba Agida ndi nammwe olwaleero amannya Salongo Mbazira yagagayita n'agamalayo naye abasinga obungi toyinza nakutegeera nti ono y'ono tukozesa amannya Mugabi Salongo tukozesa amannya gaffe ebikika byaffe biba n'enkiiko ez'amukika emaddi Linnya liddala olimanyiddwa. Kimanya luli nti mukoddomi wange. Naye olwokwati yayita Emadi. Enkoko zonna nziwa balala waali. Senga yali nti emanyi. Enkoko yandibadde yakola ki? Yandibadde tomanya. Kolo Patrick. Kolo? Omwana w'omwami mukaza wali kazi. Kati awo. Ozibu bujjira. Kama yafuka ndeko manyi Manchester yalina omuzannyi bamuyita ndeko. Ogambo bayono nolwekyo twagala abavubuka bongera okumanya obwebika byabwe baweereze ebika byabwe ate nga bano abaami abalonde Ssaabasajja bakwasizza obuyinza nga batukubiriza okukola emirimu kuba kakati gwe kikkakatako omuvubuka olwaleero okumanya ensonga Ssemasonga 5 Buganda kwetambulira buli ayagala Obuganda ng'olumirirwa Obuganda Ssemasonga 5 ng'emu ku zo mwe muli Federo Lumundi kunnyonnyola ku Federo kuba bigambo byogerwanye twagala Federo ne Federo nange natudde naawe ndabika nze omukuba oli mu kugamba era omukisa ogwo tusaba tujja ssaba olumu twogere ku Federo kuba Federo emu ku Ssemasonga 5 y'enkola ya Federo naye enkola ya Federo tugenda gifuna tutya nga tetutaddeemu tetulina financial muscle tetulina eggwanika lyaffe tukola Ssaabasajja gamba simba emmwanyi abantu abamu bategedde Federo Salongo Ssemata ekimunjagaza kiri kimu omusajja oyo tuleeka Egomba n'agamba nva Gomba mwenna abatava Gomba njogera Salongo Ssemata tumutegeera naye ffe ab'Egomba tumumanyi Salongo Ssemata munnagomba Emadi tunuze eno njogera amannya ago ogenda kumalayo ngenda kugezaako mmanyi oyo Aji mukama waffe ssebo okikimanyi Agida live okimanyi bamuyita Salongo Ssemata munnagomba mulekwa enfunzi munnakyalo Taata Doni empologoma y'Egomba erinnya ogambye empologoma n'entyamu eba y'Egomba empologoma y'Egomba empologoma nti ate kiki Salongo wange nga mumanyi nnyo ensonga etasobola kukola ekyo naye nabaddeko Egomba mu weekend ewedde waliwo ekifo kye nasanze nga kisendeddwa nembuuza kiki nti Salongo Ssemata yasase waliyo byagenda okuteeka Egomba siina buyinza bubimenya naye nabadde musanyufu mu mutima ne ngamba Federo kitegeeza nti ebitundu byaffe bye tuva tulwane okubikuza n'okubisakira si munnabyabufuzi teyagala kifo kubanga munnabyabufuzi ajja kulimbalimba nti era bwe munampa ngenda bbawa naye omusajja gwe nabadde naye ejjo naŋŋamba nti kazibwe temutulimbalimba Salongo Ssemata alina kyabala ayagala kujja mu ntebe kati otamanyi Ssemata nemugamba bannange bantemekoma bira biri mu mukaaga mugamba ataddewo posita ngenda mulanga akubye posita tamumanyi abantu ng'abo Mukama abateekawo bali muwagizi wa mpiira
ndi mwagiza mpira waliwo ffe tumuyita gooti bamuyita Messi Messi ya mu Argentina kati abantu nga Messi bazaalibwa omulundi gumu mu myaka nga 10 okubeera ekyo oba 10 nkitutte walagamba omulembe gwa myaka nga 10 kati tujja tosuubira abaana baffe tebajja laba ku Messi ate walizaalibwawo Messi omulala mu generation yeddako kati n'abantu nga Ssemata Ssaalongo yembeera gye gamba nti abantu bwe bati abalina emitima bwe gito tebabeerawo buli kiseera kuba abasinga obungi batunuulira kulaba nfunamu ki naye lwaki nkireese nti federo bwe tunaafuna Buganda nga tunaafuna federo ejja tuyambako okukulaakulanya ebitundu byaffe abantu baagale gye bava abantu bakulaakulanye ebitundu byabwe emwanyi bakwate ssente bazitwale ku ggombolola ku ggombolola eggombolola bituuka okuwaayo oluwalo luno abavubuka lutwekeŋŋambe ntya nti lwetaaga abantu nga bameka okubaayo abantu bonna era olubiri luggulwawo buli asobola n'agenda omanyi abaami ba Kabaka abatongole batuukako eyo mu bifo gye tubeera ne batukuŋŋaanyamu oluwalo mukati mu kululeeta ffenna abajja nabo tuba baddembe okubawerekerako okuleeta oluki naye owaffe saka kukyogera bubi nensaba nange nsinzireko wano nwanireko bannaggomba oluwalo lw'eggomba lwafuuka lwabo balondemu oluwalo luno olw'eggomba njagala ddogerako emirundi giri egi abantu tebakyuka okujjako waawaka ye tavaayo oba ye gwe bagamba yalina oddutwalayo yekka naye naffe tuli bannaggomba banaye mututegeeze nga ku luwalo kati ensonga zino tuli muzitunde za Buganda naye ate abali abakulu abali eri ku ggombolola ntwala ewa Mumyuka Mpenja ntwala ewa basajja ba Kabaka okuva ekiriri nze ndi wa Ssaabaddu kiriri Kakomo sirabangayo muntu ankubira okale tugenda kukiika kinuma nnyo amakanzu sigambala nekulu njagala nyamaleka awo totumye wesitukidde otegedde nga bw'omanyi nti n'omuweesi ekyamuzimbya ku kkubo kulagiriro kati kokyogeddeko ogenda kulaba ensonga ezobaka bwatuuse dda kyekirungi ky'emikutu gino nti gwoba tonatuuka nawaka nga bo bwatuuse dda gye bulina okukolaki okutuuka so olwekyo abakulembeze ate ekirungi nti obukulembeze mu bwakabaka bwa Buganda bugenda bwongerwamu amaanyi bugenda bwongerwamu amaanyi nti kakati n'olwaleero essaza nga Gomba lirina omuntu atumibwayo nga bwolaba owa minisita bwaba ne permanent secretary kakati n'ekitunzi ayina omuwandiisi w'enkalakkalira mu ofiisi ye abeeramu 24/7 okulaba emirimu gino gitambula gitya so obadde ombuuza nti obwakabaka buli kuki kufuba kulaba nti emirimu gy'obwakabaka gitambula semasonga 5 tewagenda kuba kuzikiza naye abavubuka njagala kubalabula ekintu kimu kino naye kanjogere nga ntunuddeeyo tubeere beegendereza nnyo ng'abikira omusezi amanyi bw'oba obikira omusezi tomubuulira wakuziika ayinza okujja naziikula omuntu ayinza basuza ku ntujjo bwakanda kubuuza tuziikawo nga kitalo nnyo tuziikawo bannaye omube kitalo tugenzeeko akyali mbadde mbuuza nti okuziika wandi kitalo tuyingirira akaseera k'ebyobufuzi ebyobufuzi bireme tutagula bireme tuyuzayuza tuleme kukozesa byabufuzi kulinnya ku Buganda toomi omuntu ajje ng'alina ensonga ze azinnyonnyola ate mutunuulire nnyo abantu be mubadde nabo kiraba mutunuulire nnyo abantu be mubadde nabo mu bitundu byammwe abantu kati ebyobufuzi bituuse laavu y'ebitundu byabwe ekuze lwajjukira nti avaawa Mawokota kankozesa Mawokota tava Mawokota buli kiseera naye nga luli obadde tomulaba buli mukolo gubeere Mawokota naye waliwo abantu be mubadde nabo ekiseera kyonna mubatunuulire ng'omuntu omumanyi ono tubadde naye nga bannamawokota naye abantu abatuuka ekiseera by'obufuzi laavu y'ebitundu byabwe n'erinnya tava Mawokota ekiseera Mawokota yabadde mugonde wokota yabadde ku mukolo gwagamba laavu y'okuzimba omwala ezzekati n'ekyo mbasaba tutunuulire nnyo abantu betubadde nabo
bw'osobola okugambako twagala nnyo abantu abagambwako tigundi nedda kino kyokoze manya abakulembeze beefuula kirala twagala abantu abagambwako betujja okugambako netugamba nti kino kyekino olwekyo ebyobufuzi bireme tutaagula ebyobufuzi bijja kuggwawo Buganda yaffe ate yo esigalemu kale nno ku nsonga ssemasonga 5 abavubuka okujjumbira ensonga za Buganda kubanga ensonga esooka egamba okukuuma Namulondo y'ensonga emu esooka ye ssemasonga esooka okunoonyeza federo okukuuma federo enkola ya federo n'endala nja zikuyitiramu mpola kale engeri gyatusuubiza nti tujja kujja lumu twogere ku nsonga ya federo abavubuka tunnyonnyole kuba olumu tuli mu butamanya mu butamanya buno ne tukoleramu ensobi nnyingi era kyekireeta n'olumba ki oluusi nga tetutegedde kyetaaga abantu nga mmwe kujja kutunnyonnyola tulema kufuna data naye kati kanbantu abakyamu abatamanyi otegedde ate newabayo omuntu omwa spreading obulwadde ne bulanda kati nze Ssaalongo Mbazire yali munnyonnyodde nti taata bwe tuwaayo oluwalo luno olwongera ku Buganda emirimu gya Ssaabasajja gitambula ate sente ezikuŋŋaanyizibwa mu luwalo ate zizibwayo ku masaza ne zikola emirimu gy'essaza otegedde kuba nalabako n'abakulu b'amasaza babagabiramu kawo n'obumotoka emirimu gitambule kati gw'onyiiga otya Ssaalongo Mbazira ng'owessaza Kitunzi bamuwadde kawundo kwaba atambulira akola emirimu Kitunzi waffe aliko ese batwagala kutumirako w'ekitiibwa yawulonze ne kabineti empya gyatambuza naye obuweereza nsaba kutumirako muganda wange Muwonge Timothy munnamateeka wa ssaza lyaffe erya Gomba ale no munnamateeka ssebo oyo takomaawo ne mu Eklezia Katolika bamu ku bannamateeka ba Eklezia nange mutumiddeko omwami Muwonge nasooka nesimutegeera bulungi naye ogoberera mpolampola ategeeragana musajja mulungi nnyo omusajja w'amaanyi mutumidde nje mukulu Muwonge nkutumidde ate ensonga erimu okomba omudaad n'obwakabaka webale nnyo emirimu gy'okolera obwakabaka ate n'emirimu gy'okolera Eklezia Katolika era obwakabaka bambi si bubi naye abuweereza bulungi ne bwe ziba ssaawa 8 nabaga ati zambalire azambalira ku mugongo ŋŋanswa n'agenda aweereza obwakabaka obadde okyali ku kyakabaka ekiddako so emirimu gy'obwakabaka kigenda kweyongera okutinta twongere okwagala kabaka waffe tuwulirize ekiddako amawulire gajja kuva embuga ffe tulinga balwanyi tulinda order kuva wa mukama waffe kiriya soto ffenna ne tukola ki ne tulumba n'olwekyo empologoma mweri tuwulirize nnyo abakulembeze batu be yatulaga Katikkiro bwakugamba nti simba emmwanyi dduka osimbe ki ebirala jabuuza luvannyuma akatale ke kano njagala kwebaza Agda Live omukutu guno ogwa bannagomba ogukulemberwa omukulu Philip Sejjombo ono Emadi Alan Soft abeerayo Alan Soft kutumiddananyala Alan Soft atiginye ebintu ebyo n'abalabo naye mukola nabo Ssaalongo Ssematampulidde omwongerako waggulu wali eri nti okuteekawo akanyomero kano okulaba nti abantu bafuna okumanyisibwa tulina ebintu bye twogeddeko wakiri oyizeeyo olugero tulina engero ze twogeddeko wakiri oyizeeko ku byakabaka Kimera kabaka kintu okubula lwaki mu masiro gye batereka Ssekabaka bayitayo Kibira n'olwekyo olugendo olwo lwakabaka okubula ate abaleeta Kimera n'afa ate guli n'afuniramu omukisa Kimera laba ate bwe bamukomyawo kugamba byonna ebyo bwe Buganda bwe tumanya njagala kwebaza nnyo akatale ke kakange kakwebaza Agda Live mwebale nnyo mwebalire ddala okuteekawo akanyomero kano tusobole okuyigirako agaffe emmenga ate bifa mu bwakabaka bwaffe ate mu maaso awo tujja kuba ate twongera nja kuba mbatwala mu bifo ebyenjawulo kati nga amasiro tubogeddeko ku Bulanga awo tulabe ebifo ebyenkizo tugende mu bifo ebyenkizo bingi nnyo ebyobwakabaka bwa Buganda abantu bongere okumanya ebintu bino njagala okwebaza nnyo abalabi baffe mwenna naddala bannaffe abamukutu guli ogw'abaana b'eggomba ogwa WhatsApp
tubeerako okwo nnyo nnyo tutambuza ensonga z'eggomba mwebale nnyo waliyo ne group endala bagita team Gombanians nammwe mbalamusaako nnyo eyo nno kuliko RDC mukwano gwange mugenyi nkutumidde nnyo mwami mugenyi nkutumidde nnyo RDC ndowooza wekitagenda eyo webale okuba nga oweereza eggwanga lyo ntumiddeko nnyo nnyo omukulu wa Mala Moses ekiriryawo webale nnyo okubanga okola nnyo okulaba nti ekitundu kyaffe kisigala kyekimu n'abalala mwenna sijja kusobola kwawula bumbu ono noono naye njagamba kimu nti awangaale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.